Kale wewe nali ku mukuto gwa Desktop tukwagala nnyo webale kubanga otulaba n'okutugoberera kama tukwebaza kubanga oli mulungi kubiza ekitibwa n'amatendo wewe mutukuvu jangu otulungamye mu Kristo Yesu mwana Katonda wa mutusabidde amina balamusiza kumena mena abekumira ku Desktop bane mwe bali kutugoberera mu Kristo Yesu nakola leero nja tutunuulire ku ba promoters mu Uganda abagende Kenya Mombasa ne baleeta Oluganda ntamanya Abaluganda bintu babimixinga babagaita majini bagita misambwa misambwa your education naitayo abagenda ne baleeta emisambwa n'abayimbi abamu ngera kulaba ku Mombasa mu kitundu ekiddako tujja kulaba ku Zanzibar so oleka kyokolera omulabe bapromota abasinga mu Uganda bagendanga e Kenya n'abayimbi kuba Kenya ekyoto ekinene nnyo lwaki nti eri cost buli cost wabayo agooto gw'omulabe sitaani abantu myo mingi kale egibeera ku cost so baavanga eno ne bagenda ne bakola endagaano bakola endagaano kulira abamu bagulagawo bukaliyoke ebyo zikaliyoke zemulaba ezo ebifo ebibeeramu kaliyoki dansi biki ebyo tebala yapangisa ezo foreign angel oba emisambu egyo negijja nejamba emibiri gy'abantu mpulira era giterobera abazi emotoka za promotion ziraba ezo tero okubeera kanyaba abaana abazina olusinga bali bambala otuntu bwe tuti n'abakunamira waati kunamira kyawo kyonna n'akireka nga kyonna atira nga kyasamiridde kiriyo dde ekivulu okuba kino kyabalazeeko kyoba kunamira aba bakasuse mu spells abasajja abajjula agooyo agabi akama kati kwendabidde ku motoka ekyo kayadde kinaabeera eri kinaaba kitya so abo abamu tebaba baddala abadde tumanyi nti no baana mwana abamu baba baddala naye abamu si baddala waba abamu be bakyusa oba nga tekukyakola so bajja ne bakola ezo drive bagerako ku motoka waggulu bagenda bakasitinga spells mu bantu oluusi bategeka ezo zikaliyoki ne bajja ne bazina bali bwereere bayita kaliyoki z'obwereere ezo nimugayini mwana wa muntu ki azina obwereere biki kati abasajja b'abantu gye baggwera ate baagala zi front seat amanya mu maaso kitokota nakunamye nawanika omugere nakolaki sente nemukolaki nemuwaayo fuwa nenamba y'essimu oteekako akanamba k'essimu eyo okwata $50 n'ogiteekako bando n'owandikako enamba y'essimu kuba kuno kuba kuno $5 nkuwadde gakugula amazzi ganaaba mu maaso pulira era obeera nga bakoze eki nga bazidize kakati maka mangi gafudde bintu ebyo kubanga oli si muntu aye emiteri emisambo egyo girina ebbuba emisambo egyo gyo egiba gizizza omuntu tegyagala muntu yenna asala abasajja bangi agendeyo n'alowooza nti abo bawala baddala nga wakwalina abalala n'oyo n'akola ki n'amukwana amaka awo gatandikira okumenyeka takyadda waka takyakuwa buyambi aba agenze eri ewoli kale ate ono nyini kirabu abakimanyiko bulungi abamanyi nti jjukira eri aba yasayininze kituufu bawaddeyo dda buli kimu contract ewedde bamuwadde yamanyi kyaleese kakati gojja neweereeta nga ye tafaayo ng'ogwa mu ggabo lyabwe bamanyi nti asawo yonna webaka n'ogwo omusambwa obugagga bugenda kudda gy'ali obubadde obubwo bugenda kwalodde ku zero kekamu kujja ku missoni zaabwe pulira nti abamu babaleta bakolera ssente ekirala nti mwabamu abagenda okwebaka najjo mwababeera saddaaka abasaddaaka anti olwomala okwebaka nabwo bayita obanga tono ng'ofa ate kati eri yasayininga
nti kasita yeebaka n'omuntu oyo agende buli mwaka njabayo abantu 40 naye abantu 40 bajja kuva mu bana abeekwanyakwanya abanaagala okwebaka nabo. Kitegedde bano mugundi yafiiridde mu buliri gundi akoze munaye bavudde ku gundi ne wakomawo nayerayo katini awo mbu yafudde yebyo. So wano mubala wa promota n'abayimi ne ba business men abasajja balina bizinesi zaabwe nga bagenda ne bagula ebyebisambwa ne gijanga obuwala ne beera ku restaurant receptionist obumu waitress kati olaba gasajja kuwagala nnyo okulya ku woteeri emu abawala ate kati omanyi kyakola buli mwezi bukyusa figa abaye omwoyo n'olowooza obaleese balala niraweeka sokole abeerayo omwoyo abeera omuntu omu naye kayantasa abeerawo paka mumanyiridde kituufu kati bodayo nga waliyo ate akapya ogenda n'otemyako banno nti kayingidde nayitayo gendayo olabe ennaku ze bakuyita kutemesa yaleese buno oba busheeshe nenga mwe temumanyi yaba akimanyi ekitegedde ogeza nga hoteri emu oba restaurant oba kafe emu ejjuddeko abantu bangi baagala nnyo okulyayo siiti mmere ewooma buwala kati ye amaanyi agasika bakasoma gabeera mu abo abo abawala pulira alina bano bapromota oluusi abatera okugenda nti babaleeta obuwala obwo binobeera mu kivulu thea magnets bubanga busikiriza nti ne oba ogenze mu kivulu ekyo n'emitwalo 4 olina budget ngenda kulyako 15 nsigazemu 25 nkulayirira toddayo wadde n'ekikumi transport yanzizanyi waweesiba ku banno mbeko kalifuti oba ku mobile money wataddeko 5 eziyinza okutaasa ekanaawe kati zino sente tebankase kuwaayo teryankaka ataana ugambye bwekuba kunywa tukesa nga tegulina gye gulaga n'otumyanga okuyiwa wansi gwebayita okusaasanya sente badani bebayita ba big spender kituufu ba big spender ajja n'agula ebiteetegisa nebibeeraawo kiba kimulinnye olina ovaawo nga zonna oziresaawo olina ozibalekera bapromota muno mu Uganda bangi lwaki abapromota bagenda nnyo eyo wadde ensonga eri cost Indian ezimu gya Indian yonna gyagwera okwo so bava eno teri waliwo portals so connecting eri naye ekyoto kyennyini gye bagenda okubagula okubasuubula waliyo n'abasuubula ninawereka ngabasuubula busuubuzi agenda n'abagisuubula ebijini n'agireeta ekitegeeza naye bizinesi y'amaanyi bizinesi ati gwe n'agamba ffe tulina abakozi abewaka nga ye yaguza emijini gye n'agireeta n'ogenda ku ofiisi zaabwe n'ogyayo omukozi abeera ddala mu sayizi gy'oyagala ndabika gy'oyagala n'empisa zikulukuta bukulukusi gye bali babagula muyi wano mu Uganda wano waffe waliyo ne ba businessmen nga bali mu maduuka gaabwe bagenda n'abagula bali mu maduuka muzaduweya zi wholesales mwebali nga wholesale esimbya abantu laineti wala abantu tebavaawo naye nga mu bakozi abalimu abamu bantu naye nga mulimu owuwe eri maginenti esika eri maginenti buli wabeera omu muganda wange ebintu ate bagenda kuba byabwere nayo ojja simba layini n'eddakiika n'ojja gamalawo oluddamu amagezi ng'oba bamaze okukuguza oligenda nti obudde nga bugenze nnyo ndi musiru amaduuka amalala tekuli bantu esimba layini ndeseko n'amazzi osanga gakalidde nga ne sepiki etulise
bana tulina okubeera abeegendereza ennyo zembalaba nekumasitikitooko TV bapromota awo neŋŋamba wo mwemulimba abatabamanyi ate bana bafuna esente yagenda okuleeta ebintu ebimwa sente anti eri okola buli contract yonna osobola okugenda ne bagukuwa omujiini ogwo ne bagamba agenda ba mukyalawo wewaka bwe bugagga babutadde omwo n'omuleeta ewaka nawanga era bani babalaba mukyala bikine nga gomanya ekituufu ng'olina lunnabe tono si muntu w'omunyiriza nga ziddayo w'okoleramu ensobi era oddayo okuzoba bakuttirawo kati kiza contract osaniza myaka 5 2 kati gwebe nate okugwako olina okuddayo n'olinyuwalinga nozza bujja noga aidha muntu amemukomezaawo oba banaye munyongera emyaka 4 muntu ankolera bitambula bulungi era ojja beera naye nga obeera n'omuntu wa bulijjo mu nsonga ez'ekikulu ekyo Uganda wange kale guyinza okugamba olina nze siraba ng'ofunye omukazi yenna tokwana towegattanga na mukazi yenna kikole n'okuzaala abaana bazaala nti biba bicupuli by'abaana biba bicupuli teba abaana baddala ate waliwo egimu nga osobola okubeera n'omukazi omulala nga gibba kukkiriza osobola n'omukazi omulala naye nagwo ng'oli nagwo naye nkati ogwo gwoba otwalanga ddalingi yabeera mukyala wawaka ddalingi namba emu yasalawo ekyokukola buli kimu yaba akimanyi engeri yobaka n'omusamba ng'okimanyi siko nga tomanyi naye muganda wange abantu bamira pini akikola embeera gye tulimu abantu beetegesa okuba nga bakola buli ekisaanidde afune sente bali desperate ate ne sitaani mwenyini yayonoona economy kyo kituufu ensi yazaavuwaza n'ekigendererwa okuba nga abantu bakkiriza agenda ze kituufu kati ze n'azaavuwaza amazima economy zaatabuka si wano Uganda wokka okwetoloola ensi yonna economy enfu eri dawuni nnyo kati abantu bali desperate ekijja kyonna akasaba nga kimuyisaawo akikola oba kusaddaaka abaana be oba kusaddaaka mukyala bo bali wilingiri takinaako buzibu ate wano mu campaign basuubudde kati balese mu campaign basuubula atonda wange baleetera ddala bazo nalimya 2014 nakirako 2016 nga basuubula ate bakikola bagenda boola baabo abo abali mu politics abo sijamenya linya lyabo tekisoboka naye bagenda nabakola contract olira nebabawa nebajja webajja bo bakugamba nti bantu balina oku kabuladi omukulu anti buli walina okunywa sitaani buli womu omusaayi atabukira ddala yabadde tasobola kukola abikola abeera so violent abamulalu nnyo ogwo omusaayi gumwongera amaanyi kinga naffe mu kanisa omusaayi gwa Kristo gemaanyi gaffe kituufu nakirwadde olinaki musaayi kati n'oli omusaayi atabuka nnyo abasuulamu awo akajobo nemwetabula nemigo negivuga ateranyweko kati abantu abamu bemulaba abagobera ba campaigna abamu sibaddala okibalesa okukwata ekifaananyi ekyo ne bakyambala ne babanga balabanze polisi nejewo mubadde bekalakasa twakulabye ekitegeeza abantu bano bwe basiba basibira bwereere yoli agabana nze sigenako nako kuba sibimanyi nga n'obutambi bulaga nti yegwe Mukama Katonda
Boza yano ntitakulabe ngo ina wakulabe ngo wekalakasa okuta omuggo okuta enyondo omenye edduuka akani banazo n'olunaku nga n'abeewo bakuwako obujulizi omwana ali mu nnimiro naye nga waliyo bano abatali bantu baddala be baasuubudde be baleese olutalo ng'ayambadde ekifaananyi ekyo oba n'abeera mu kifaananyi kya muntu mulala yenna abeesobola okufuna ekifaananyi ky'omuntu oba wa Kenya oba wa Tanzania nakola evulugu poliisi nga ekifaananyi ekidisplay nga teramumanyiko n'omulundi n'ogwo bakanda kunoonya suspect nga suspect ekifaananyi wekirine nga teryamumanyi nga wa ekifaananyi basobola n'ofukosa ekintu ky'omufaananyi omuntu eyafedda kati n'omunoonyeza mu ntaana bagenda mu mawanga nti gino emizimu gina connection basogera owa Kenya oba Tanzania oba Rwanda oba wa ne bafuna ebifaananyi by'abaafa ne babyambala kati kavuyo kagenda mu maaso poliisi amazima eyinza okunoonya neeko wamukola terina bwefuna okunoonyereza kukyagenda mu maaso oyinza kukyagenda naye bale basuspect abalabako tokuba tegeeza poliisi tulina okuba nga tuli begendereza kibaza wano dino ekkona gye tulimu ate eri obuzibu mukko njo zibu tulina abantu nga bo tebafaayo what will come next yali after kike oba naawe bagenderamu tali omuntu yatamira obuyinza nekiba kyetaaga kuyuwa abantu bonna asigaze obuyinza akikola n'omuntu ayagala ssente ali desperate n'ennyini ekuba kwewaayo yeewaayo kati yali afune ssente ate nga yewaddeyo ate ogenda tukwase ne myaka 5 oziryeko emyaka 5 ate wewaddeyo kituufu aba yewaddeyo munaku 3 ng'owedde omanyi sitani tebamwesiga musaini ya contract ya myaka 5 n'akuttira mu lunaku lumu sente zakuwadde ogula emmotoka oba ogijja ku bondi ogende waka nga bakutomera emyaka 5 tegiweddeeko oli muyaaya gwe mumweyita bakirinco naye teryamusinga basneipa oli saabasikirinco saabayaaye saabaki zetolaba bapromota abamu mikutu ngamba twazisigamu ebyo bintu bivulu nze manyi ebibaayo naawe sokoleke n'abalokole bagenda mu bintu engero ono gamba n'abasumba abasumba tebasobola bigendamu tebasobola kituufu tebasobola mukituufu obayize Yesu oli mwana w'omuntu akolimiddwa akoze eki amwesiga alale gojja kulowooza bo batuukirivu nnyo bakabona basobola ogendera ddala ffe twalingayo nga bo bajja abasumba bennyini nga bajja abayimba mu kwaya anje be basinganga tuva abalota nnyo abayimbi andi sitano alumba omuyimbi w'omukyaki akozesa bayimbi that is the same sector nawe abayimbi mu kwaya abayimba balota nnyo nalose gundi awo omanya mu nsi ey'omwoyo bakulinako authority okulinako obuyinza bakukwata sama either obalaba nnyo owuliza ennyimba zaabwe zirine mu masimu go oba ogendako mu bivulu byabwe tekimala gajja bulijjo nga wadde tobaloota kituufu tekimala teri kintu kigwawo accidentally ebyo fe ababigamba kyaguddewo accidentally mu nsi ey'omwoyo teri accident reality yokka eririyo kati kisinzira kutegeera ku ngeri gy'okitegedde y'engeri gy'okitaputa kituufu so mwegendereza bapromota tulina okwegendereza bagenda nnyo Kenya bapromota babizinesi meni bannabyabufuzi bagenda Kenya okugula emigiini olw'emisambo bagikozesa mu mabizinesi gaabwe bagikozesa mu maka gaabwe balodeko mutagambe wagundi tababbika bw'ogenda okuba osangawo ekibira gulwawo awo nga guguuma teekawo environment
Itali ntuufu. N'olaba kibira n'onoonya okuba eri kufulumya ng'oliraba. Nga tolaba. N'odduka nga wodduka woddawo obadde. Kawa ku makya. Bakusanga awo. Bakwata. Bamala kukwala nikirina kikuvaako ekiba kikubise. Wano nayise wano. Ate ng'emigo givuga n'ettooke ly'omu bulago. Nga likutuddemu. Mbala musonyiwe simanyi nawe oba natuuse ntya wa. Sitaani yankemye. Sitaani yankemye. Era buli kibi kya sitaani. Ate munazi yennyini kibi. Era yagamba genda obbe ebitali bye. Ate era bala yankemye. Era nasobola okugamba genda obbe. Naawe nokkiriza. Ate kisoboka. Bayibuli ekugamba etya? Resist the devil. Muziyize. Wakugamba mugaye gundi. Bwe weegende. Funayo omulala ebyo by'oŋŋamba si byange. Kituufu nnyo. So byo byabeegendereza tetumala gagenda mu concerts. Mu concert. Namwe abakyala musabe baba bamwe babamaliddeeyo. Bannange. Kiri ku bavubuka leero. Bwana babutendeka isi na bwana. Iri emijini mitendeke. Gimanyi psychological yonna. Abantu gimanyi abantu bebasinga kati okwagala. Ebintu ebiri serious ebiri educative rante babyagala. Olugedde ku ekyo. Kyogamba n'abaana ab'emipiira babifuna. Football. Eddogo mweri mu mupiira. Omuntu n'abanga atamira gundi. Eddogo mweri. Kada abazanyi be mulaba abasinga they are satanists. Omuntu atamira ttiimu ye. Nga nogeza yogera bubi ku ttiimu ye mwawukana. Bwetubangako. Nalimba bawuliddeko. Nga noyogera kwase. Oleesa obuzibu. Ebibi. Omukwano gugenda kufa. Gukomaawo. Abamu beekuba. Wa Arsenal. Abalala balwala. Ttiimu baagikubye. Bamutwala ku kitanda. Ku drip yennyini. Ne bamujjanjaba. Nadde ewaka nga manyi baagikubye. Mmere n'emulema. Omukyala namugamba kakati n'enfumba emmere n'ambirawo. Oluyi. Sirika. Omunaganze mpulira n'obulamu sewulira na bulungi manyi baagikubye. Nye Mukama Katonda wa. Naye ng'ali wano Uganda. So utugamba ensi y'omwoyo ya ddala. Omuntu we kati abeera connected. Aba yataapinga. Emmeme ebeera tapped. Kati oyo n'oyogera ekibi kyonna. Oba olesa ettabbu. Akutta. Ayinza n'okutta. Nga kiri wala nnyo. N'oyogera bubi ku maniyo. Takupangira banne ne bakutega ne bakusabula. Bakukubye dda so bino ebintu biririyo. The people are wicked. Akuwulire. Era nze wemba ntambula. I have that mindset si buli gwe nsisinkana nti muntu munnange. Ekibaliro kimanyi? Abantu bagenda ne basuubula ebiki. Gena kudduka nga akugweza. Siyo. Nekyemanyi bakulaba bakutya n'okutya. Bagamba tewali. Gwe kasaba kulaba ng'obatenga. Tewali. Kiriiwo. Twagala kino tekiweddewo. Bakugambira na distance. Kiwedde. Tuyambe tojja. Tewasobola kuguza. Aliwo alaba waliwo avaayo nakyo. Kiki kino. Wate bantu awo. Tebanguza. Oluusi bagamba price eri waggulu. Olemererwe. Amaduuka agamu. Oba oyagala ekyogamu naye tewali. Ye mu nsi eyo mwoyo aba akulaba ekiki ky'oli. Ng'akulabamu kirala. Osobola kwesembereza. Oli ddenja. Atali. Ebyoto n'ebyoto baba bagenda beerawo olutalo ebyoto n'ebyoto. Kati walaba nga ekiki ekiri down aba talina kwesembeza kuba oba ogenda muyisa bubi nnyo. So tulina okwegenza n'abadirekita b'amasomero bagenda ne bagigula. Badirekita benyini ne baleeta egimu ne gibeera nga misomesa nga basomesa abaana bammwe. Mukama Katonda wa. Nga guli ku kilaasi nti good morning student. Good morning madam. Naye ngoyo madam. Nkaba madam. Ate madam. Kisobola okyusa emitima gy'abaana. N'abanga bajagala nnyo. Omwana asobola okugiwulira ebyama byonna eby'omu nnyumba ne bataata bye bakola ekiro.
bakyusa bijagirigi monitoring speed baba bagala kumanya buli kimu kati gogenda okujjanga mama bitu ng'akubulira ebino nowewuunya kizigamba ticca buticca oyo nga ne wakola omusango ku ssomero at least bakugoba omwana naye nga ye tebamugoba ate ssomero yaliwaniridde ate bamugoba segera abaana bafa fensa gyetategeereka kiki ekigenda mu maaso temukitegeera ayali abagizuba nabo bagitwala mu masomero g'abalokole gigenda gisaba emirimu mu masomero g'abalokole waliwo wano abantu ng'ebyoto by'abalokole bibakosa juga kyoto ky'omulokole woosaba kiririze ng'omuliro kati nga bidestroyinga spiritual environment yaabwe kati nga kye balina okukola eri basomero nga kuliko abaana basoma ennyo at least bayingizaayo omwana oba omusomesa wadde tebayinaayo omwana bayana disorganizing ekyoto oba spiritual union woneegwa ye nasobola okubanga ebyo ebigenda maaso nga tewali indarensi yonna bakikolera ddala bwe batyo nga omulimu gwabwe gwera nga basirisa buli kyoto ekyobwakatonda bweri basomero bajasindikayo ng'omwana oba ng'omusomesa bweri baddwaliro bajasindikayo abenga nansi oba dokita okitegedde weba kintu kyonna bafuna engeri gye bakolaki weba ekkanisa era basindika nga sisita oba buraza ata n'omusindika nga beega tebaza nze simala gagaba ssente kukoba olina kisa kisa nkirina mukama wanuŋŋamya oyo muwe muwa bannaye ba agenti ba beega bayitirivu kukuba bangi nnyo mukama katonda wa gwe mala gazimansa we have to help nga tukulembeddwa ki omwoyo wa katonda baliwo ayitirivu ekyabaleta tebagalanako n'obuyambi n'omulundi n'ogumu z'omuwa olweggulo ng'azitwalayo nga baseesa n'ebyo byonna bwekitegeeza muntu kukubo help nja kujja n'esitoola enkuwe bali ku nguudo gozaaki obulamu bw'abantu tebute muntu ne waasaba teri kikyuka olwogera ate ng'omusanga ali ku kkulu y'omwoyo wono gwoli bakyusa giri misanvu woolyo nalina habiti eyo ebawa naye bwe nawirako akatambi ako mbawa naye kama amalako nonganya muganda wa nali kale mbawa nnyo nnyo wanze nakiri nali nkirako kati nedda ate baliba babane embeera gyobalabiramu ebeekwasiza ddala ekisa nzomanga emikono tekuli abamu bagira nga olubuto namweta nga olubuto lubisaidie si bonna waliyo abalungi abayoko ng'amazima baliko olwambeera beetaaga nabo ate tekirina kusitopinga kuyamba wabula beera n'omwoyo wa Mukama otherwise muganda wange bagenda okukusiba naawe weewuunye jjukira ababatuma be bano ba bizinesi men nti guba mikisa eyo nyimbo zinja kujja nayo nkuweeyo amannya nga 8 weeyo amannya nga 8 waneyu ku butaka wano nga bagenda ne bajugula Kenya ne bagireeta ne bagiteeka ku streets ez'enjawulo ne babanga babeega nga si bantu sajja bizinesi ze ne ziboominga naye nga ali mu destiny z'abanemu operating kati kiri erigga okusaba ennyo n'osekayo destiny yo era abantu babasaba ogenda nga omugagga yali ayabika nga ggwamu manya kye bamukoze saala naye oba oli awo ogenda gwe gy'okumubonaabona eri ng'agaggawala
Wekiva. Kitegedde. Kibula. Bigambo birungi nnyo naye message eyo nze ngisindikidde bano upcoming gospel artists. Baagala nnyo okwekwata ku bapromota mu nnyimba zaabwe zitambule nnyo. Message eyo ebabeeremu. Nkubuwe tosobola kubaweereza Mukama ne mamoni. Tosobola kuweereza Mukama ate ne weesiba ku omuntu ow'ensi. Bonna katumalize wano nze kuwe bapromota. Kituufu. Wano muyu. Ng'obamanyi n'obamanyi. Ngate woowula nti ate omukulu yafulumyemu. Genze Kenya oba Zanzibar. Kuleeta. Zanzibar bakolawo renew ya contract. Maanyi. In fact bagala ba politician nnyo. Kwambazibwa amaanyi. N'abasumba batera nnyo ogende abafeeke. Zanzibar. Kate eno kusuubula. Eno busuubuzi. Eri renewal. Nyanyumyanga naawe. Sibula. Nabasibudde. Abasibudde dda. Kale obadde mulamu bulungi era mweza mulungi omukulu gwa Daily Still Hope. Baganda bagamba emboozi tebankadde ng'aginyumya ng'akola ki yagikadya. Njala twetoolemu katono. Ekyazinzanziba tujja kudda nakyo olulala. Kiri. N'abaana abakola ki abagipangiza bagifuka babeega. Nyina kujjukiza. Kale wetukomawo tukola ne Grace Lubega. Wafanero. Ayina be yatabukidde. Yavuddemu mwasi. Ayina be yatabukidde. Abasomesa enjiri y'emizimu. Yabatabukidde nnyo. Ngamba ate abasomesa prosperity nga ye. Singa tuma focusinga ku business Mukama gye yamuwa. Ayo ne duka lyamu muligwamu nga nawe lyo likirira. Kale katoto mu katoto tukomewo mweraba.